Kino kiddiridde poliisi okufuna amawulire nti waliwo abatujju abateekateeka okuyingira eggwanga nga bakozesa ensalo y'ebusiya. Ssaabaduumizi wa poliisi General Kayihura agamba poliisi yafuna essimu z'abatujju bano era neetegeera enteekateeka zaabwe. Found 2 pistols at his residence and is now remanded in prison. He's facing court. So anybody suggesting that we have not, police has not got the murder, we have got a murder suspect, is here. Kayihura ategeezezza nti omu ku bano ategeerekese nga Malik Abdul Musa abadde akola ku kutulisa bbomu mu Somalia ne Ethiopia era n'alaga essuubi nti gavumenti bano ebagudde mu buufu. Kayihura ayongerako nti bakozesezza ebyuma bya FBI ey'Amerika okusobola okutuuka ku buwanguzi buno. They were looking for Wasigu, Sheikh Wasigu, to kill him. Actually, we saved him by arresting him. Because they told us, they said, the man refused to give us the balance of the 40 million. But the link to Jamil Mukulu is that when they were given this contract, that ADF said, they had to ask Jamil Mukulu whether it is right for a Muslim to kill another Muslim. Then that Jamil Mukulu said that the Quran allows it if the Muslim is tafkir. Malik ono era memba wa ISIS ekibiina ekitawaanya Syria era nga y'omu ku bali mu kabondo k'omugenzi Osama bin Laden abadde omu ku baddukanya obuduukulu bw'abatujju mu nsi yonna era nga kisuubirwa nti ne wano mu Uganda alinawo obuduukulu. Rashid Karange, Musa Dochu, who recently got in the murder of Tito Okwari, and now again court released them on bail. In 2013, they released Sheikh Swala, Warigeya, Musa Muku, Dochu, Kaure Mugoe. They gave them bail and they jumped bail. We rearrested Musa Dochu. Again, as I told you, Monda, the prime suspect, admitted having the knowledge of the killer gun, the SAR, which he said was brought from DRC. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso okuzuula enfo z'abantu bano bonna.